Mwebale omirimu gye mukola upcountry eggwanga tuli kutte lyonna lwakubeera mmwe tuba twakava kuwono ate ne tudda kuwono ate ne tudda kuwono ate nga manyi nti mukama wammwe omwami Solomon atoye ensonga lwaki nze sibamanyi n'abamawulire be babamanyi bakama bammwe bantu balungi so munyweze bendera ya salt ewammwe eyo ekijja okukugobesa ove ku salt kwe kuba nti otambula butambuzi tolina ttaka tolina bizinensi kubanga kati gulanga obetubeerako ku makya esaawa ezisigadde okola biki olinayo bizinensi lindako akasindalo kaliwa ate ono aludde naffe okoledde emyaka emeka mu salt najja 2017 I think mu gw'omwenda kati kaki keweekoledde we najjira ekyobugagga kye nalina ewaka yali ufa ya mitwalo 3 yali ufa ya mitwalo 3 era nga n'omukyala gwe nalina yali agenza olw'obwavu bwe nalimu kwata akazindalo we ku bujulizi tuyingidde mu time ya testimony then mu kaseera ako kwagala okwejja mu bwavu nengera waliwo omukwano gwange yali akola mu bank naŋŋamba jangu nkuwe looni wadde tolina musingo nanfunirayo looni yali ya miliyoni zaali 8 naye ate ndoozera mukama yetateeseteese kuba nti mbeera nazo we nagula ebintu nenteeka mu dduuka omuliro ne gukwata edduuka so abantu ne bampa amagezi nti dduka sente kaza tolina musingo nenga nedda omukyalo ono n'omwami banneesiga saba wa kintu kyonna lwaki nziruka nembagumya ne bagamba nedda sente nja kuswala nenga sina wengenda kuzijja so mu kaseera ako we nakubira mukwano gwange ali eno Kampala twasoma naye nanga nti nemugamba nti salt etuuse embaala ani gwomanyiyo bayinza okwagalayo ripoota kuba amawulire nagatandika 2-3 nanga kankubireko eriyo edita bamwita Kajangu mukwano gwange namukubira ekyomukisa omulungi yamukubira muga twakava mu meeting pastor agambye tufune report embaali namubuuza naye asobola okukola namugamba oli ansinga n'okunsinga kuba yali editor kusimba neze namutraininga nga tukyali ku ssomero so naga gwenkuwadde mumanyi tombuuza kintu kirala kyonna namuga kampe namba ye muga atandiikirewo okukola naate ekizibu era kyaliwo kaawo nanga atandika okukola era nendeka okukola oluvannyuma lw'omwezi mulamba Kajangu nanga amuganda kiki kyoyagala twakuwadde omulimu otandika okukola naye nga waliwo ekinsibyeko awo oluvannyuma kiri ekyali kigenda kikwokyera ebintu yes naye ate oluvannyuma kyata nentandika okukola era okuvaawo tewayita kadde kawanvu obulamu ne butandika ottereera era wenjogerera omwaka ogwali omulungi ennyo mu bulamu bwange during the period of COVID we nasingira okufuna buli kimu kyenjagala bwe nazimbira bwe nakolera buli kimu ne business mwe nagitandikira mbale yonna bagiggala nga nze atunda zekka era edduuka lyange teryaggala wadde n'olunaku n'olumu paka ssaawa zino so omukisa gwe nafuna okujja mu salt gwe gwanzigulira amakubo okutuuka essaawa zino nebaza mukama Katonda omukyala eyagenda mu bwavu yakomawo yayagala dde naye nga takyasobola kudda nga talina naye simunenya kuba nali mwavu nnyo obwavu tebugumiikirizika kizibu nnyo naye nga gyali mulungi mulamu kyekikulu naye nga gwe wafuna mulala nafuna omulala era tuteredde naye tulina abaana kati 3 naye muli mu kusaaga ano naye oli yagenda namwina 2 era first born ajja tuula senior 4 I think next year naye ebyo byonna byenfunye essaawa zino bwe ntambula mu kibuga bampita Bujjingo kuba saagala kintu kyonna kakibe ekibi kyonna okukwogerako bingi bibaddewo naddala 2019 waliwo ebyaliwo bingi ebyayitingana naye nga byonna nina okufuna engeri gye mbikwatamu gye mbeera kuba bintuukako bigamba gwamukiikirira wano tubuulire kino na kino kibadde ki naye mbagamba mugumiikirize mujja kufuna ansa yaayo mu kaseera akatuufu era wano we tuli nsuubira nti n'okugula ettaka musumba Katama lyakugamba
nze namukubira ne muwa ekirowoozo ekyo ne mugala gye tupangisa bayinza otutawaanya waliwo ettaka lye batunda owange ndeka amawulire gakutawaanya